obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Alright, mugamba mutya mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media. Tubabuuzaako timwasize mutya, mwasiibye mutya, olunaku lugenze lutya, ekiro kyagenze kitya okusinziira ku time gy'olabirako video eno. Unique Media gy'oliko. Tukwebaza kubeera nga mu YouTube channel zonna oli ku Unique Media. Kubanga essimu yiyo, computer yiyo, laptop yiyo, gadget yonna gy'okozesa okulaba yiyo, data wo. So osobola okukyuzinga okulaba kyonna ky'olaba. Naye obeera nga YouTube oli ku Unique Media, tukwebaliza ddala. Samike gemannya gange era tubaawo ne Roland okulaba nga ate buli kimu kitambula nga kirina okutambula. JS banoonyeeko Nansana awo basangibwa bo bali mu bintu bya kujjanjaba abantu, bintu bya ddagala, olinamu ebikutawaanya, olinamu ulcers, olinamu sukaali. Munoonyeeko olina skin rash eyakuyiwa, munoonyeeko ajja kubeera nga ate akuyambira ddala akweza ennamba z'olabye mu kalango ke. Then Josam Battaka, olina ttaka ly'oyagala, oli Bulaayi eyo okoze ssente, oyagala kugula ttaka, oli mu kiyumba ogasse obusente, oyagala kugula ttaka, kuzigiridde Josam ejjabeera nga ekutuusako ettaka bulungi, bali Nansana awo. Musingi gwe baliko gwa Bwakatonda, so okukubba tekiri mu gundi yaabwe. Mu vocabulary yaabwe. So gendayo, oyagala ddene, oyagala ttono, oyagala lyakuzimbako, oyagala lyakulimirako, oyagala lyakulundirako, banoonyeeko mujja bamukwatagana. Oyagala lya ndagaano oba oyagala lya kyapa, oyagala mu kibuga, oyagala mu kyalo. So byonna bajja kubeera nga bakuyamba. Anything to do with that,
Josam ejja kubeera nga ate ekuyambira ddala banoonyeeko. Then tuyina Joshtech y'ebintu bya technology, kuzimbira website, kuzimbira app, olina computer gy'oyagala, simanya ate olina RAM gw'oyagala, olina software gw'oyagala, computer ebyekola tokyabitegeera, banoonyeeko. Data oba mubbye bamurekabalinga byonna. Omusajja Joshua yajja kubeera nga akola bulungi, ali ku Lubaga Road awo, ojja okubeera nga ate okola ki? Omusanga. Kale olunaku olwaleero nina byinziza okwogerako, but biringanga bibiri. Ekisooka njagala kwogera ku charity gye tugenda oba nga tukola. Charity egenda kubeera nga ekolebwa ku 23rd December. 23rd December tugenda oba nga tukola charity. Lujja kubeera lunaku lwa kumeka? Lwakusatu. Labika lujja kubeera lunaku lwakusatu. Kankebere wano ndabe. Lujja kubeera lwakumeka? Enjabeera specific. 23 ejja beera Tuesday. Tuesday December nga 23 wetujja okukola charity. Charity tugenda kubeera nga tuyamba betulowooza nti basobola kwetuusaako kyakulya mu nnaku ezo. So buli muntu twamubalidde emitwalo emeka? 5 mukolera ka shopping. Omutwaliro omuwe ku sukaali, omuwe ku muceere, omuwe ku mugaati, omuwe ku sabbuuni, omuwe ku butto, omuwe ku ennaku ezo aziyitemu ng'ali happy. Okuggyako n'ekirala kye twagala, Mukama waba tukwatiddeko, twagala tugabireko n'ekigambo kya Katonda, tugabireko Bible. Twagala tugabireko Bible. Buli gwe tuwa tukuwa emmere gy'ogenda okulya ey'omubiri, naye ne tukuwa n'ekigambo kya Katonda ne tugamba ate kisome. So kye twagala okukola nga 23 December ejja beera Tuesday. Tutandise mangu lwa nsonga n'ennamba y'abantu gye twagala otagetinga egenda kubeera nga yeeyongeddemuko. Omwaka ogwasookera ddala, I think 2023, Mukama yatuyamba twaliisa abantu 5. Yes, baali abantu 5. Then era nga woolabaawo eyo ye yasooka, gy'olabaawo ye yasooka, twaliisa abantu 5. Ne tugabirako ne sanitary pads n'ebirala. Ne kweno era twagala tugabireko sanitary pads. Abaana abawala abamu oyinza okuba Mukama akuwadde omukisa ng'ofuna ebintu bino, naye abaana abawala tebafuna bintu bino, abamu abali eyo. So twagala tubaweereko sanitary pads. So Mukama yatuyamba mu 2023 nga woolaba ku screen, abantu 50 twabawa. Era baafuna bye baafuna. Kwolwo twagaba sanitary pads, ne tuwa engoye, ne tuwa engatto, ne tuwa emmere, n'eki ekirala twawa naki ekirala awo. Ebisinga nga w'obiraba awo twabiwa. Mukama yatukola bulungi era abantu ne basiima. Then mu 2024, that is last year, ne tuwa Mukama yatuyamba ne tulinnyisa times 2, ne tukola abantu 100. Nga woolabaawo twawa abantu 100 baasiima. Twagendayo ne tubawa emmere ne basiima, ne batusabira omukisa. Naye jjukira buli basaba omukisa, oyo yenna aba atukwatiddeko, naawe omukisa omushyalingako. Kubanga oliisa omunaku oyo oba oliisizza Katonda. Bw'oyamba omuntu oyo oba oyambye Katonda. Katonda tagenda kuva mu ggulu ajje ng'atambuza ebigere agenda ayamba omuntu. Katonda ayita mu nze, Katonda ayita mu ggwe. Kyova olaba ne guno omwaka tukusaba ojja otwegatteko oba osobola. Mukama aba akuwadde obusobozi. Obeera ng'okifiiringa, owulira nga kikkutteko ng'osobola okuyamba. Gwe atayagala kuyamba tojja. Tukusaba
kabeere ng'oyimirira wamu naffe bambi tujja kuba tweyanzizza nnyo. Omwaka guno nga we twakola times 2 ne ku guno omwaka tukkiriza Katonda ajja tuyamba tageti yaffe ya times 2 luli twakola 10 kati 2025 twagala kukola abantu 200. So basically abantu 200 twagala bawa ebintu bino wammanga, twagala bagulira ku muceere, twagala bagulira ku sabbuuni, twagala bagulira ku buwunga, twagala bagulira ku buto, twagala bagulira ku n'ebirala ebikozesebwa, naye twagala twalirako sanitary pads ku luno. Omwaka oguwedde sanitary pads twazigendamu, but kuno twagala twalirako sanitary pads okuwa abaana abawala. Then Mukama waba atuyambye twagala kuteekako ne Bible, tube nga tusobola okuwa abantu Bible, tubalekera kigambo kya Katonda. So tukusaba ojja otwegatteko, osobola okuba oli eyo ng'osobola tugamba Sami, kati ng'omwaka oguwedde omwami yatugamba ekya sabbuuni mukireke mujje munone sabbuuni. Osobola nga gy'oli ng'osobola tugamba ekya sabbuuni munone, osobola tugamba omuceere mugunone wano, osobola tugamba kawunga mukanone wano, sanitary pads muzinone wano. Ate gwe oba tolina busobozi obwo era osobola otugamba kano kakuwe oliise abantu bano, nina emitwalo gye 10, liisa abantu 2, mweje 10 kuba 5. Nfunyeeko we twatandika okiteekayo abarespondinze era tubeebaliza ddala abazze mu inbox. Abamu ne batandika era waliwo abatusindikidde ku ssente kutuyambako here and there. So tukusaba gwe taata, maama, muganda waffe ali eyo oyimirire naffe, kubanga wemba temuyimiridde naffe kino tusobola kukikola. Then let me address waliwo abaŋŋambye nti what I'm doing is bad, ekyokuweera mbw abantu mu kamera. Bakyogera omulundi ogwasooka n'ogwokubiri, then ne ku guno nkimanyi bajja kukyogera, tunaba tukikoze eventually, naye kankiddemu nti nga wenzize wano ndi mu kusaba mmwe munnyambe. Era bonna Mukama akyanyambye, abasinga bonna abatuwa obuyambi abeera very clear. Nagamba Sami ndi mu kuyamba but saagala kamera, omutegedde. Era sisuubira nti nali nzizeeko wano ntandika okusoma, gundi yatuwadde St. West, gundi yatuwadde West, yegundi yatuwadde West, lwa nsonga tebakyagala. And by the way, okubeera omwerufu nandiyagadde nnyo nno n'okikola, but because abantu abatujjamu ne bakuyamba ye kyaba ayagala, we respect that. Why do I do that? Nti wemba nsaba ebintu bino mbisabira mu kamera. Kyolaba ebintu byenkola nga nze Sami oba nga Roland oba nga tukikoze nga ffe Unique Media, waliwo betubeereddewo ane tetujja mu kamera ntogera twabererawo no tubeereddewo no, lwa nsonga tubaye tukireese mu kamera mutuyambeko mmwe. Ekyo tuba tusobodde okukikola ne tukijjawo. Naye we njja ne nnyimirira mu kamera ne mbasaba, Mukama n'annyamba ne murespondinga, mba njagala mbalage nti omulimu gwakoleddwa, mulabe ebintu byammwe we bigenze, naawe oli eyo osanyuke. Tekimpa nnyo maanyi kubeera nga ssente wazifuna naye nga tomanyi ssente wazituwa ne tewalaba bintu gye byagenda, tewafunayo ku ripooti yonna eraga nti mwagenda ne mukola, tekiba kirungi. Ate n'ekirala bagamba woweesaayo guno tegulina kumanya mbu kyekyo kye mba nkola, mbaweera mu kamera nti buli omu amanye. Nedda, wenkwata ebintu ne mbitwala gye mba ŋŋenze, Unique Media ndi just Katonda gwa vessel eba ekozeseddwa Katonda. Tubeera tutyo nti Katonda asobozesezza ffe okutuukirira mmwe ne mutuwa obuyambi ne tutwala, tubanga mmotoka etuusizza. Si ffe ababa bawaddeyo wabula abantu mmwe. Kitegeeza era tewali abawaddeyo nga yeerangiridde ti Joani yatuwa era tumwogedde, no. Era we tugendayo tubagamba abantu ssekinnoomu abayimiridde naffe aba Unique Media be baleese ebintu bino, oba ontegeera. So simanyi ekyo we kiva naye mpulirayo, of course tebavaayo mu kamera
bati bagenda mu inbox z'abantu okwogera ebyo ebintu by'ekisiro. So tubasaba bannaye muyimireko naffe mutuyambe kubanga amazima we mutatuyambako tetujja kusobola. Bwati wobalamu emitwalo 5 times abantu 2 I think is a million 10. Ate ezo ziba tugenda ku byakulya. Kakati wobalamu ne Bible ze twagala okugula okitegeera. So gatemu ka transport gye tunaagenda so byonna tuba tusaba muyimirire naffe oba osobola. Abantu kyonna kyolina ntono zitya oba nnyingi zitya tuba tweyanzizza nyo nnyini ddala. Abapuleeginze naffe Mukama abatuweera omukisa. Abasindise already tubeebaliza ddala. Abatuyambako okupushinga nga bateeka ku zi status zaabwe bateeka ku mikutu gyabwe egy'enjawulo about this charity tubeebaliza ddala. Mukama abatuweere omukisa. Kufuna ebisingawo osobola tutuukirira ng'otuyita ku nnamba eya MTN eya 0786 02 6647. Ennamba eyo eya 0786 02 6647 ku WhatsApp oba okuba direct n'oba ng'otegeera ebisingawo mu mbeera eyo. Tujja kwebaliza ddala ggwe wenna. Mukama akutuweere omukisa era tusaba Mukama atuyambe tutuukirize ekintu ekyo. Ekyokubiri kyenjagala okwogerako, njala kwogera ku kintu kye bayita purpose. Ekintu kye bayita purpose kikulu nnyo. Ekintu kye bayita purpose kikulu lwa nsonga buli muntu Katonda gw'atonda ku nsi eno nti akutonze ayina purpose lwaki akutonze. Ayina ensonga lwaki yakutonda, ayina ensonga gye yakutondera omukolere. Aba ntegerekeka kasita Mukama akutonda n'ogwa ku nsi eno, you have a purpose. Yes, you have a purpose lwaki akutonze. Ekyenjawulo kiri nti abantu tutuuka okufa, tutuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno, tutuuka okuzikira nga tetutegedde papasi yaffe, tetutegedde lwaki twatondebwa, lwaki Katonda yatutonda tukole ki. Purpose. Okulokoka n'okkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwako tindokose kirungi era embaga mu ggulu ekolebwa. Ne wano tusanyuka nti weegase ku famire. But njagala nkubuulire okulokoka ebeera the beginning of the new race. Nga bagamba nti every finished line is the beginning of the new race. Kitegeeza omulabe gw'obadde obeera naye, by'obadde okola nga bigatta ku ye, by'obadde okola nga biyamba ye, obwenzi, obubbi, ebiki, obeera finished line ogisaze, obeera obimaze. Naye oba omaze finished line eno ng'ogisaze, you've finished ebibadde emabega n'osala n'odda eri, kitegeeza you've started a new race. Mu new race buli wokkiriza Mukama Katonda nti ye mulokozi wo, n'oggyibwa mu kitabo kiri n'oteekebwa mu kitabo kino eky'obulamu, automatically obeera okoze omulaba asooka. Omulaba asooka oyo ye Sitaani. Abadde takulinaako buzibu eno lwa nsonga obadde okola bibye, obadde mwana we, kati omudduse. So kitegeeza automatically omulabe asooka gw'okoze ye Sitaani. W'okyuka otandise olugendo olupya, olutandise naye tonnatuuka.
olugendo w'olutandika tekitegeeza nti otuuse. Kati ffe abalokole tulowooza nti oluva eno n'osala n'odda eno olwo otuuse oba tonnatuuka, wabula otandise. Olugendo olulimu obuwonvu n'obuko, olugendo olulimu okutulugunyizibwa, olugendo olulimu okugaanibwa, olugendo lulimu okulabika nga ffala, olugendo olulimu abamu bajja nakuyita zolo walaluka, abamu babagoba ne mu zifamire abagamba genda, abamu obufumbo bufa. Okitegeera. So otandise olutalo, naye mu lutalo olwo lw'otandise oyinamu papasi, lwaki watondebwa, oyinamu ekyokukola mu lutalo olwo, oyinamu obuvunaanyizibwa bw'olina okukola mu lutalo olwo. Kitwale nga ng'abajaasi abagenda okulwana, buli omu abeera ne responsibility. Waliwo abali mu lutalo, wensoma akatabo k'omukulu atufuga kakulaga nti mu lutalo buli omu yalina omulimu gw'akola. Waliwo abaabafumbiranga, waliwo abaayimbanga, bano bamaze okulwana abazzaamu amaanyi, abayiye ennyimba ezo vibe ekomewo. Okitegeera. Mulimu abalina okuba ba strategists, bo nga bategeka lutalo nti kati we tuyita wano ne tuyita wano tubakubye, we tuyita wano ne tuyita wano bajja tukuba. Ogwo gwe mulimu gwabwe era babala. Ne balyoka ba deployinga nti gwe genda wali, kapiteeni gundi genda wali, gwe genda wali. Waliwo ababeera ku front line. So w'olokoka kimanye oyingidde lutalo, naye mu lutalo olwo oyinamu responsibility. Now that responsibility is your purpose. The challenge is tutuka kuva mu bulamu bw'ensi eno nga tutegedde papasi yaffe. Kyokka ekisinga obubi kiikino, obeera nga totuukiriza papasi yo ku nsi kuno, mu bitabo mu ggulu tebakulina. Nkiddemu. Wobeera nga totuukiriza papasi yo eyakutondebwa ku nsi, aga Katonda mu ggulu, mu bitabo toliimu. Kikyengezaako okugjayo. Okulokoka obulokozi, n'oleka ebibi, tokyabba, tokyayenda, obirese era weeyisa bulungi. Buli kimu okikola, ogenda ku kyaki n'osaba, basajja ba Katonda bawe ebitiibwa, byonna nga weeyagala obbiyita. Wobeera ntotuukiriza yo papasi, igwe nga gwe Katonda kye yakutondera, ojja genda mu ggeyeena, ojja tuuka nga takumanyi. Kiri bit tricky, naye ate munnaye ge mazima. Yo papasi olina ogimanya, olina okusaba Katonda, olina okwekkakkanya, obuuze Katonda, Mukama ki ky'oyagala nkukolere, Mukama ki ky'oyagala nkole eri omubiri gwo guno. Nti Yesu we yajja ku nsi kuno byonna yabikola. Yazuukiza abafu, yawonya abalwadde, yasabira abantu ne bawona, yakola miracles ez'enjawulo. Yes, byonna yabikola, but papasi ye eyamuleeta yali yakufa atufiiririre tuwone ekibi. Kitegeeza ki? Nti newankubadde yalina amaanyi agabikyusa. Omusajja alina akayimba ke yayimba, Albert oyo n'agamba akakubo oba wakalengera naye tewakakwata. Neewuunya okwagala kunze, kwagala nga kungi gye ndi, bwe ntuula ne ndowooza ku ebyo
yokoze olw'obulijjo oba gyemba atya kakubo kaaliwo wakadduka omusalaba wakalaba naye tewakakwata jjukira wewakaba ng'olabye akakakubo okitegeera nti akakubo yakalaba era asobola okugusuulawo n'agamba Mukama kitange kinsusseeko wa teyakikola yamanya nti oli ajja mulyamu olukwe era yamugamba kati ab'obwongo obutono nga bakugamba waba yali yakimanya lwaki teyabisitoopinga oba yakimanya lwaki yakkiriza ne bamukomerera yakkiriza ne bamukomerera lwa nsonga it was his purpose ku nsi eno afiirire ggwe nange tuwone ekibi. The question is, do you know your purpose? Oba ozungira mu z'abalala kwa nakyo kibuuzo oyinza okuba ozungira mu z'abalala. Your purpose kikulu olina kutula neweefumiitiriza n'osaba Katonda, what's your purpose? Abamu bali mu busumba nga their purpose is not kubeera musumba naye nga alowooza akola, tekigaana Katonda mukozesa. Neera mu bitabo eri ogwamuleesa tannagukolako yadde ali mu kuyambako balala. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Gyosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako, naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Kyole ekibuuzo ajja kubuuza ebyo biŋŋamba nabikutuma. Kituufu abantu wabasabira baawona nakukozesa naye nakikutuma. So buuza Katonda oyagala nkole ki? Ontuma ki? Tomutegeerera nti Mukama Katonda nze mpulira njagala kukola kino. Oba ntegeerekeka bannange. Simanyi oba ntegeerekeka naye wengenza obukyamu musobola okuntereeza mu comments awo. But kyenyimirirako kiri nti okulokoka obulokozi bunoobeera mu bulamu babuyita butuukirivu, obutuukirivu n'obutukuvu ate nga ffenna tetusobola, tekikutwala mu ggulu. Fulfilling your purpose kikutwaza mu ggulu. Kuba amazima ga Katonda kankubuulire, ojja kubikola byonna, ojja kuva ku nyambala embi, enviiri ojja zisala ng'okusigira kapata, ojja kubeeranga mu kyaki, ekigambo kya Katonda ojja kisoma, naye wotamanya. I think purpose gwe mugaso. Oba gwe mugaso mu Luganda musobola okuntereeza wemba si gwe kiri, naye wotamanya mugaso gwo gwakutonza ku nsi eno gw'olina okukolera Katonda, byonna okola bya bbule. Ojja byogerako naye wotaba na action, kola bya bbule. Your purpose. What is your purpose? Kikulu otegeere ki ekyakutondebwa. Wonaakitegeera ojja kubeera nga otambula mu makubo amatuufu ge watondebwa okutambuliramu. Ojja kuba okoze kye tuyita fulfillment. Try as much as possible to fulfill your purpose. Fukamira musabe mugambe Katonda eyantonda
eyammanya nga nkyali mu lubuto lwa mmange, eyammanya nga sinaba nakwemanya. Kikyo ky'olina ky'oyagala nkole? What are your plans? Chola mu Jeremiah 29:19. Yes, around here. Yes, I think it is Jeremiah. Jeremiah 29:19. Mwagambira, for I know the plans I have for you. Kitegeeza buli muntu Katonda yamutonda ng'amuyinako pulaani. Pulaani yo si ye yange. Nze kyenkola si ky'olina okukola. Olw'okuba ndikyaliiwo nga ndi musumba, tekiri automatic ti naawe olina okufuuka omusumba, olina okutandikawo kyaki. Olw'okuba nina gwe nagamba recently ne mugaa, the problem we have in Uganda is thinking nti amafuta ga Katonda amafuta ga Katonda gali sexually transmitted. Why did I say that? Nti oli waba yafumbirwa musumba, alowooza automatically agenda naye fuuka musumba. Era ogenda mu makyaki eyo okulaba nga mukyala musumba kati naye musumba. Bwe alinamu zi programs, alinamu zi service musumba. No. Osobola okubeera nga wafumbirwa mukyala musumba. Wafumbirwa omusumba. Naye nga ggwe pulaani Katonda zaakuyinako, toyina kufuuka musumba. Okutambula n'ababuulizi b'enjiri tekikufuula mubuulizi wa njiri ne woba oyina Bayibuli ng'ogimanyi. Ontegeera bulaaza gwandaba oba sisita. Olw'okuba mukwano gwo wasaba deliverance ebaawo, tekitegeeza nti naawe otambulira mu mafuta ago, nti naye wakita naawe okwate. No. Gwe musumba ndaba, tekitegeeza nti olw'okuba oli musumba nti ne mutabani wo omutraining okufuuka omusumba. No sir. Ebya Katonda tebabitraininga. Osooka kukibeera nakyo mu mutima nga amafuta ogalina, nga Katonda ye pulaani gy'akulinako. Because let me tell you, newe weebuzaabuza otya Katonda wabeera nga pulaani gy'akuyinako oyina kufuuka musumba, ojja kufuuka. Okitegeera? Ne kati nze ngenda ndaba abasumba wano, I can't mention names, bagenda bakaddiwa, bagenda bakivaamu empaya zaabwe, ndowooza bagenda baziteera abaana baabwe. Mbu n'omwana naye musumba. So, Mukama aba yakuteekako amafuta n'ofuuka musumba nga it is your purpose, nga mazima naawe okimanyi mu mutima. Ndiko abali mu mutima ng'akimanyi Katonda yamugamba, kuba Katonda ayogera. Katonda ayogera, tebamwogerera. Ayogera. Wabeera nga mu butuufu ye yakugamba leka n'abakuli wansi, leka abaana bo, n'abaana bo we baba baagala ebya Katonda, abagambe ekyokukola. Tokaka baana mu busumba nga si basumba. Eno si bizinensi nti kakati ngenda kukaddiwa Sami nkaddiye mutabani wange oba muwala wange kamba training batekinge over. No. Kyova olaba mbabuulira,
some people bagenda kufuuka surprised nga batuuse mu ggulu nga Mukama wabikkula ebitabo tewali mulimu n'ogu gwe baakoze. Weekube mu ttooki osobola okubeera ng'olina ekyaliiwo ne mukwano gw'oyo muli mu buweereza naye ng'oli mu muyambako buyambi mu buweereza bwe bwangu we ye ali mu papasi ye ali mu kukola kyalina kukola naye nga ggwe olowooza okola naye ng'omuyambako buyambi ng'ejjo tonnatandikako yadde. Naliko wano n'omwami sijjukira yapuwa obujulizi n'agamba lumu yaloota nga bali mu kulima lulimbi ng'alaba balima ne batuuka ku finished line we balina omumaliriza obwedda alima agenda tunemagamba banne bamaliriza kyokka obwedda alima era ng'alima nabo alaba banne bamaliriza ye agenda tunula emabega ng'olulwe tannalutandikako yadde ng'olulwe tannalutandikako naye nga banne bamaliriza kyokka ng'obwedda alaba alima nabo. Sabasinga we tuli oli mu buweereza ofiirawo naye obuweereza bw'olimu bwo bwoteekeddwa okukola oba oyambako buyambi balala. Omanyi nze nabagamba siri musumba, siri mubuulizi wa njiri, siri profeti, siri kintu kyonna wabula nze ndi just muntu ayagala Katonda wange era we mba ndabye ekyendaba ekigenda maaso olumu nga kigenze bubi, if I have a platform I come and speak about it, that's all. Naye amazima gali nti papasi zaffe tuzisudde tetuzimanyi kijja kuba kibi nnyo ng'otuuse mu ggulu Katonda akugamba naye nga bye nakutuma tolina na kimu kye wakola bye nali njagala onkole tewankolera otandike naawe omujjukizanga bano naye Katonda nga nazimba Katonda nga nakola kino nga yes wabikola naye tegwali mulimu gw'okukola kubanga papasi y'oli ne wootamuyambako waba yagitegeera ajja gituukiriza naye ate gwe papasi yo wootagitegeera tojja gikolera ddala. Kitegeeza oba omukiitinze Katonda oba omukiitinze mu njogera ennyangu gye twogeramu wano obeera omusaze. So katusabe Katonda akuyambe otegereyo papasi. We naba nfunye obudde oba nga nfunye n'omukisa nyinza okuleeta omuntu n'addamu n'akinnyonnyola extensively okusinga ku nze. So Mukama katusaba atuyambe otegereyo purpose because if you don't understand your purpose kiba tekitambula bulungi. Ojja kubeera nga okiitinze Katonda. So tusobola okwongerako mu conversation mu comments awo ne twesomesa mu comments awo. What's your purpose? Is the main question gye tulina otunuulira. Kale Samike ge mannya gange, mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala ababeerako ddala wano okulaba nga ate buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula. Abatukubirako ne mukomentinga mbyagala nnyo. Abakomentinga respectfully nga tebavuma, tebatyoboola, tebawemula. Mbaagala nnyo. Abankubira kasimu ne baŋŋamba sami kino ne tubeera nga tudiscussinga here and there, nammwe mbaagala nnyo. Ababeerako Melan, waliwo oba mwami oba mukyala ndabako the inhabitant, something like that. Kwagala nnyo. Then Olivia, kwagala nnyo. Olivia Netherlands, kwagala nnyo. Then Olivia,
Australia nkwagala nnyo, n'abalala mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Mukama abampeere omukisa. Farida USA nawe nkwagala nnyo. Then waliwo omukwano gwange ali e Kenya, atera okulaba simumanyi by face, naye abeerako agamba from Kenya, biki bikyamu watching, tugoberera, nkwagala nnyo. Then waliwo omukyalo omulala kamulabe wano bambi atugoberera nnyo, bamuyita Mukama nyamba mulabe bambi, nyamba, bamuyita Mukisa Flower. Ndabako Mukisa Flower, nkwagala nnyo, nkwagalira ddala wadde sikulabangako, naye nkwagala ddala, okitegedde. Mukama akutuweere omukisa, era katusuubire nti byolaba n'obifunamu ekyokuyiga okyuka, okitegedde. Waliwo omulala bamuyita Marvin Jona ne Winnie Nabwanda, Winnie Joyce Namaganda, Janet Kansiime, Winnie Nabwenda, namumaze, okitegedde. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Then of course ne president wa Ballet Viewers Association. Mukama akuwa omukisa. Kale tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.